It's a breaking news. Bandibanga bo tebannayagala kumubika naye ababiraba amangu bo batandise okubanga babika omukulu Sam Kuteesa alabika nga asizza omukka gwe ogusembayo okusinziira amawulire ge tufuna agaba balina drone ezikunnira ddala ku State House batulaga nti omukulu Sam Kuteesa embeera si nnungi era waakutuka aba akutuse nga tugamba weebali nnyo by'oliddeko bimala ne byemubbye bimala. Baganda bange mikwano gyange twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti tubaddewo ebbanga lyonna nga tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutereeza eby'enjjanjaba y'eggwanga naye nga bano abantu be babiryamu. Bano abantu be babiraga nti be balina bokka ekisembayo be balina se be balina buli kimu. Mukwano gwange twongera okujjukiza nti ensonga eno ate efuuse ndalamu. Omukulu Sam Kuteesa alabika nga akake kaweddemu bukyanga bipankira ku bannayuganda kakati ne mukama atandise okubayita sorry mpola mpola buli kimu kitambula mpola mpola naye nga ate buli kimu kyekina entandikwa ate era n'enkomerero ffe weetuli era tuli basanyufu nnyo nga ate bwe tubasekerera kubanga be bakola ebyo balaga nti nno be babadde bategeera babadde babimanyi badde balina ekiddako ate mukama Katonda nawe wabakwatidde. Twongera obajjukiza abantu baffe tino eggwanga lya bannayuganda era tutunula nnyo okulaba nga tununula eggwanga tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda yaffe ebeera ey'enjawulo era ng'etambulira ddala nga bwe tugibala. Tusuubira nti bwe tukwatagana ne tukolagana obulungi ne tukola buli kimu ekisoboka eggwanga lyaffe lijja kutambulira ddala. Ani yali amanyi? Tewali yali amanyi okuggyako Mukama Katonda yabatuwa ate atandise okubatuyitira. Katonda yeebale nnyo, Katonda yeebale tunamwebazanga emirembe gyonna ajja kumwebazanga obutejusa. Bano badde bamanyi nti eggwanga lyabwe tebalirivaamu. Mukama abayise abakozi ba gavumenti mwenna aya basekeredde. Okusooka byonna njagala okukubira omulanga abantu mwenna abakola mu gavumenti muwulire. Bw'oba olina omuntu akola mu gavumenti mukubire essimu mubuulire. Abamu abangu ab'okutuukako be tukolagana nabo Secretariat bagifunye dda n'ababuulidde. Najja wano ne njogera ne ŋŋamba nti nga nebaza abantu abakola mu gavumenti naye nga bankyukakyuka betukolaganye nabo ennyo mu kutereeza eggwanga n'okusuula gavumenti yamusibira mu bbwa. Kati mu bitongole byonna ebya gavumenti bagwa bugwi ne bagwa ne bakusaba essimu ne bagijjamu ne bagamba ajjamu password oba bawe password batwale essimu mu linnya ly'okugamba mbu bagitwala wa IGG okunoonyereza ku buli bw'enguzi. So babalimba banoonya abantu abakolagana n'abantu b'enkyukakyuka. So bw'oba oli mu gavumenti nga oli wa nkyukakyuka essimu yo gy'okolerako struggle giteeke mu bifo ebyekusifu. Totambula nayo, togenda nayo ku mulimu. Tuli bantu ba mulembe guno ekyo musobola okumanya ennwana gye tulwana kuba sisobola kubagamba nti kola booti ebimu bajja bitegeera. Naye osobola okukozesa ku ssimu ezimu ez'abaana bo awaka nga z'okozesa okukola struggle. Olina ky'otugamba, olina ky'ogamba His Excellency. Waliwo amasimu ge banoonya okukwata n'essimu ya ASP, essimu ya Teacher Lumbuye, essimu ya President. So bo bekwasiza bagamba mbu amasimu bagatwala wa IGG okugoberera okulaba obuli bw'enguzi bakulimba banoonya abantu betukolagana nabo okusomola fayiro ez'enjawulo eziri mu ministries ez'enjawulo. Tujja wano ne twogera ebintu betugambye ne batabitegeera naye bo bali betuba tusomoddeko ne basigala nga bawulira obuntu bubasonsomola. Mujjukira bye nayogera luli mu Ministry of Justice biri bye nabadde mpaako ebyokulabirako lwe twataasa Kisambira biki byonna bye tujja mu ministries ez'enjawulo.
so kati batandise okugwa bagwa bugwi bwe bbu nga bagamba nti nno batwala essimu ewa IGG balimba. So mubeere bantu ba mulembe guno, engeri gye mutambuza information okuva ku mutendero gumu genda ku mutendero omulala. Abantu abali mu bitongole ebikuuma ddembe mwebeereremu nnyo. Ekibobbo kiri mu nnyumba yammwe, kati ekitala kiri mu nnyumba yammwe okusinga bw'oyinza okukirowooza. So abakola mu gavumenti mwenna, essimu eya struggle gireke waka. Essimu eya struggle terina kuba yiyo. Struggle gikolere ku ssimu ey'omuntu omulala atasuubirwa. Ndowooza tutegereganyaawo. Essimu zaffe muzijje mu masimu gammwe kuba tubeetaaga nnyo. Muli bantu ba mugaso nnyo, mwabalwana nga muli mu gavumenti, muli ba mugaso nnyo nnyo nnyo. Twagala tucelebrating obuwanguzi bwaffe ffenna wamu nga nammwe we muli balamu. Eyo nvuddeyo. Njagala kwebaza jjo nnaku by'omulanga ogwa abaana okusooka byonna njagala okukubira omulanga abantu mwenna abakola mu gavumenti muwulire. Bw'oba olina omuntu akola mu gavumenti mukubire essimu mubuulire. Abamu abangu ab'okutuukako be tukolagana nabo secretariat bagifunye dda n'ababuulidde. Najja wano ne njogera ne ŋŋamba nti nga nebaza abantu abakola mu gavumenti naye nga bankyukakyuka betukolaganye nabo ennyo mu kutereeza eggwanga n'okusuula gavumenti yamusibira mu bbwa. Kati mu bitongole byonna ebya gavumenti bagwa bugwi ne bagwa ne bakusaba essimu ne bagijjamu ne bagamba ajjamu password oba bawe password batwale essimu. Mu linnya ly'okugamba mbu bagitwala wa IGG okunoonyereza ku buli bw'enguzi. So babalimba, banoonya abantu abakolagana n'abantu b'enkyukakyuka. So bw'oba oli mu gavumenti nga oli wa nkyukakyuka, essimu yo gy'okolerako struggle giteeke mu bifo ebyekusifu. Totambula nayo, togenda nayo ku mulimu. Tuli bantu ba mulembe guno. Ekyo musobola okumanya ennwana gye tulwana kuba sisobola kubagamba nti kola booti ebimu bajja bitegeera. Naye osobola okukozesa ku ssimu ezimu ez'abaana bo awaka nga z'okozesa okukola struggle. Olina ky'otugamba, olina ky'ogamba His Excellency. Waliwo amasimu ge banoonya okukwata n'essimu ya ASP, essimu ya Teacher Lumbuye, essimu ya President. So bo bekwasiza bagamba mbu amasimu bagatwala wa IGG okugoberera okulaba obuli bw'enguzi bakulimba. Banoonya abantu betukolagana nabo okusomola fayiro ez'enjawulo eziri mu ministries ez'enjawulo. Tujja wano ne twogera ebintu betugambye ne batabitegeera naye bo bali betuba tusomoddeko ne basigala nga bawulira obuntu bubasonsomola. Mujjukira bye nayogera luli mu Ministry of Justice biri bye nabadde mpaako ebyokulabirako lwe twataasa Kisambira biki byonna bye tujja mu ministries ez'enjawulo. So kati batandise okugwa bagwa bugwi bwe bbu nga bagamba nti nno batwala essimu ewa IGG balimba. So mubeere bantu ba mulembe guno, engeri gye mutambuza information okuva ku mutendero gumu genda ku mutendero omulala. Abantu abali mu bitongole ebikuuma ddembe mwebeereremu nnyo. Ekibobbo kiri mu nnyumba yammwe, kati ekitala kiri mu nnyumba yammwe okusinga bw'oyinza okukirowooza. So abakola mu gavumenti mwenna, essimu eya struggle gireke waka. Essimu eya struggle terina kuba yiyo. Struggle gikolere ku ssimu ey'omuntu omulala atasuubirwa. Ndowooza tutegereganyaawo. Essimu zaffe muzijje mu masimu gammwe kuba tubeetaaga nnyo. Muli bantu ba mugaso nnyo, mwabalwana nga muli mu gavumenti, muli ba mugaso nnyo nnyo nnyo. Twagala tucelebrating obuwanguzi bwaffe ffenna wamu nga nammwe we muli balamu. Eyo nvuddeyo.
njagala kwebaza jjo nnaku by'omulanga ogwa abaana mu bitundu byeyo nga gudda amusinga ate nga gudda omuto. So Museveni yakusayininga endagaano n'abantu n'abazungu abo ng'atandika mu Ntebe mu kinaana mu myaka gya 86 around there baakola endagaano gye tulinako kopi. Yabawa byonna n'abasiba akawaayiro k'obutayogera ku democracy, eddembe ly'obuntu, human rights. Obitegedde ebintu ebyo n'akola ekimererezi ky'ekintu nga n'abazungu ababbyeko ekintu n'Abafirika n'atubbako ne baani n'atubbako n'akola akabano. Naye nga neeri ayinayo elementi zaabwe naffe wano ayina elementi zaffe n'akola ekimererezi ekirala mu regioni eyo. Nekireta n'abakulembeze abalala b'abazungu abakulembera ensi z'abazungu abajja nga Museveni abasinga okumanya. Kubanga Museveni ebbanga lye yamala ne ba Cohenizi simanyi abo, simanyi baani abo, simanyi ba Kisinja, waliwo awo abasajja, waliwo abantu simanyi ba Margaret Thatcher. Museveni bonna yabasisinkana, yayogera nabo ne bamubuulira bye baagala. Ba Queen abo yatula ne ba Queen abo ne bamubuulira naye n'ababuulira. Kati Museveni n'akola ekimererezi n'akituuza waawo bw'eppaba, naye nga buli omu amuwaayo katono, nammwe Abafirika abawaayo katono, n'abagamba mwe sekandi wammwe wuuno, nammwe Kadaga wuuno, n'abamma enguudo, n'abamma amasomero. I'm not an employee. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he gave me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. Do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me? This is too much. You don't feel appreciated enough. It doesn't matter because I'm not working for. I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. And you call me a leader? I am an enemy of the people. I am Exirani. Sorry? I will be Exirani. I will be a curse to the people.